Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yona gye musinzira okuba nti mutulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Embeera bayise etya. Tukyali mu lockdown. Tutunuulira abamu baafuna emmere, abamu tebaafuna. Naye buli omu yamanyi bw'amalako. Akawunga abamu baafuna, abamu tebaakafuna. Naye nga ndi wano ne ambassador wa Firebase tumusanze wane Nateete. Tugenda kubanga tuwayawayamuko naye mpola mpola. Abasajja babagula okubamalawo. Engula abamu bajambadde, bano bo banoonya noonye. Ambassador ogamba otya taata? Kiro baganda bange nze bampita ambassador wa Firebase Nateete. Mwena abandaba ab'oku TV, ab'oku radio, yinza omu bw'ati ambassador wa Firebase Nateete. Ayagala ennyo Bobby mu musaayi ne ku mutima nga simwagalako byanfuna bye na maanyi ge gayina. Myaka 15. Ambassador, abaana engule munaajambala? Kankugambe engule tulina ojjambala mulo. Omanyi lwaki tulina ojjambala? Ashbag yajambadde. Kati abo bakato alese nga beebaza ne Bobby Wine nga bakato. Kati nze wenkulaga ebifaananyi bye yajja nga alinga avuddemu ebyenda. Bobby, osemberera Bobby. Kalinze kato yansangayo wa Bobby. Oyo yennyini kato n'atandika n'okwagala okunkuba enkokolo okwogera. Ng'agenda ne ku TV naye nga ambassador Firebase mu Uganda wano batumanyi ambassador Firebase. Nze natandika okuba ekintu kya Bobby myaka 15 babebe kulu bonna ne mbakuba ku maradio ku ma TV nga n'ebyo bya Facebook tebinaba kujja. Nashbag agamba simanyi amaze emyaka 15. Kati nkulaga akafaananyi oyagala nkulaga akafaananyi nga yajja gyendi ng'ate ngalinga avuddemu ebyenda ebifaananyi jabbi kuwoobira bye gye yajja. Kati oyo talina kaadi y'ambaga. Nze alina kaadi y'embaga ya Bobby Wine myaka 10 Bobby abo bali mu byalo ali bali mabbuga kati nga omanyi Bobby Wine ate abaana abo yabapromotinga nnyo. Zolaba Bobby Wine mwagadde emyaka gyonna mwagala muntu yakimanyi mwagala. Kwana ne tatu ya Bobby Wine nze alina omuliro gonna Firebase. Kale nze erinnya ery'ekika teririiyo. Erinnya ery'ekika na Siriwala bampita Bubeezaani Firebase. Yenze mu Uganda no gwe basooka okugula transfer nga sikwalanga kona ku bukadde 5. Omugaga bali bamita papa yampako bukadde 15 tandika ovuma Bobby Wine nga nebino tebinaba kujja ge bayita amanyi g'abantu wano mu Uganda nze nayeta system ey'okuba amasimu ku maradio promoting abayimbi nasanga balubaki oyaba amakolo kavuma bano bayisimayiri lubege ekibi nga ali mbyabufuzi nze nendeeta tekiniki nenga siri muyimbi ali njagala mukama wange ennyimba ze zibe nga zikola ki zizanyaye nentuuka nze ebiseera biringa nyambala ebigatto nga nze naninganga oba ebivuddemu ki ng'ate Bobby nenga bananenga omusajja Bobby Wine okunsembezaako natandika okuba naye gayi gwe ng'omumatira netandika nga nze nteekamu n'erizi ngenda ekivulu neteekamu amazzi ne mugamba muzeeyo wanywedde ku tuzzi Nubian wanywedde ku tuzzi Buchamani wanywedde nga neefasa buki bwefasa abo bonna naye batandika okunta yalaga no dog atwagala ate nga mbaagala kuki ekisinga simanyi kulippira. So Ashbag yagenze bamuguze mubadde mu mulumye enjala yasooka kawunga yagambye bannange eri mu people power tewali kiriyo obeerawo bubeeze enjala nekuluma okutta obusi. Bobby Wine ng'omuntu ali naffe tumuggyeko omugugu tuleme mumanyira nnyo. Bobby Wine ng'omuntu naye alina omugugu ogugwe. Bobby Wine waba akusembezza abakuwadde ku bagagga be b'okola ki bayina ekitegeeza ku bagagga abo g'olina okwetakulira ofuna ate naye waba akuwadde naye alina ebizibu alina famire ye okitegeera tajja tunuulira ggwe kubanga waba agambye kuyamba Uganda yonna asobola okuyamba Uganda yonna neyeemalako n'engoye neyejjako n'enjala zonna n'azigaba. Bobby Wine bangi abaagala osemberera Bobby Wine abo nga tebakola ki tebalina ate ababaana omuze gwe balina omubi bo bajja nga balina kibabazeemu babaze Bobby Wine oyo kato yali azina kaliyoki yali wa kaliyoki najja n'atandika neyeteeka mu grades gyatakola ki kaligo ngamba otyo omaze ne Bobby Wine akulinyisiza ennyonyi ekinene akututte nze wali ondabyeko e South Africa wali ondabyeko nga ninnya ennyonyi nze wakana mu video ya Bobby Wine egi bagita freedom nenga mwagane abaana amusajja abapromote nze butakola ki butasiima gongamba otya gwe kato nga tosobola kubanga oyina ettaka nze Bobby Wine byonna byemufunyeemu Bobby Wine okyegera abo be bagula abaana abamanyina okwewamba babawe ssente bangi nnyo abazze abajjidde ku mulembe guno ali n'ensobi gye bakola bwe basangayo ambassador ng'obaddewo baba baagala bakube enkokola bo bakole ki nze abo bakato bankuba nako enkokola naye Bobby n'agamba mwana ambassador musajja wange
ng'omuleetera Uganda gamba mwana ambassador tubeera ku TV tasana nyimba za Bobby nemba buuza bannange omuntu ojja sawa luyimba lumu kupaka okyusamu n'okolaki kati bakatonga katwe bamugwa yali yagenda dda katogo genda okwere ku Facebook ye abadde ateekayo ebya Bobby bimeka ado bakato abo bakato bafu abantu butasiima soka weebuuze bulijjo obadde kaligwe musajja wakuwadde akawunga ofukamira bannange mwebale nnyo omusajja mukulu bannange omusajja gwenvumidde emyaka 15 kato myaka 15 ebizibu ebibaddewo ebyabavuuka bikyuse kubanga gwe bakuwadde obusente olidde abantu bali abantu basiiba njala abaana bali abantu bafiira mu mayumba gwe tino bakuwadde obute biki ate kati abadde afunye ne mu Bobby kwa kati abadde nayo babbe ebweru tinagenda kugaba buyambi nga sente azikola ki ate be bamalamu abantu amaanyi mulimu abantu abaagala enkyukakyuka ye ng'agyagala ku llo n'osanga ng'omwana ali mu byalo ali wala naye kati onaga olaba ono ali ne Bobby Wine okitegeera olaba naye ali mukaaba adduse okitegeera agamba biki naye nga Bobby Wine ng'omuntu aba akuwadde ku magezi kanze n'abasajja nagenda mu Firebase nasangayo ba Butcherman zinatwala ku Firebase ali bamuyita Banjo nga Banjo yakubira kayondo naga jango osaleko nesanga ne Butcher naye Butcherman naye ng'agamba talina wadde 10 akyali muzigo Butcherman nga Bobby yavanga ku stage Butcherman yavanga ku stage nga Bobby yajiddako vice nga Nubia nitayogera Nubia na mayumba gaina ochege muntu aba kuwadde technique ze Bobby Wine wano mu Uganda mutwalanga nabbi mutwalanga Katonda mutwalanga Yesu kubanga ayagaliza bonna bakato so kato yakozesa bubi emikisa gye kato tukulaba ambassador wa Firebase ne nyumba yo twagirabako olina ennyumba etudde ku eka meka ekanya kato sente abadde azikolamu ki ekisinga abo bayanga mwana ze mbayita abayanga kwanga atankuba kamatanjogeza atankuba kigotanjogeza baagala nnyo okwemulisa ekisookayo byafunye mu Bobby bingi ekyayinamu ekya afunyemu abakazi ebikadde kadde ebyo byolaba kato babifunidde ku Bobby kato yajjanga avuddemu ebyenda kato teyakozesa mikisa gye omusajja akwadde omukisa akulinyisiza ne kunyonya akwadde abagagga vaayo okole oleme kugira oleme kukabira nze kyoganze embasala sina linnya abo bonna be bakubira bankubirako dda bonna ntandiko vuluga ntandiko okwogera oludikya nze Bobby Wine sisobola kumuvaamu kubanga Firebase yenze Firebase mba nekubyenze kaggolo mulimu abanjagala banjagala lwani lwa Bobby Wine kati abaana bo bajjira mu kibiina ali bakiyita Firebase Army bo bajja nze nali waku bali bampita muntu wa wansi kwanze nakubanga masimu nsaba nyimba bo ne bajjira ku biseera bya Facebook ze blogger gwe nasooka okulaba yali avuma Bobby naye nga yali bamuyita penge yali Sudeni nga wano waliwo TV radio ekirageera nga Facebook zaakajjaawo nga bapengepenge bakiruddemu naye nga nze nkuba paasi banenda lwana entalo nenjuwawo omugongo abo benyinawo ne baagala okujja ne bajjako ne ku radio ambassador biki ne baagala okunfiza abantu ne bavuma abo bavuma ne bagamba mwe kyemwogera ku ambassador temukola ki ne bakakkanya presa kangenda osisinkana obwana twalina eyo ku busaabala nga abaana bakyali yanga bakyali mu Kataala kwenja kulagako ebifaananyi bya kato katajja atya mu Firebase kato yajjira ku Firebase yali ateekangayo obufaananyi bwa Bobby nga omanyi serebu bavako abaserebu bedda balinga bakabi si be ennaku zino odda otuukira omusajja Chameleone otuukira omusajja Bobby Wine gwe ne bakulaba naye nze nasooka otuukira Bobby Wine natete nalya bya bbanja natuuka mu mabbala nga nze nampulira ngaziwa buki bugaziwa ne ale Bobby n'agenda mu kigunda kya Simba n'annyanjula nagano ye ambassador wange wa Firebase natete navaayo nga nze nampulira ngaziwa nange nempulira nga ndi munaye kale ekintu ekyabampadde nempa ekitiibwa okiregeera kati yateekanga ebifaananyi bwa Facebook ebiseera Firebase ate ina nyo bateekayo ku Facebook ne bakola mu tiimu yaabwe Firebase bajjira balekado aba Eddie Mutwe okiregera we bajja naye nga nze nkola ki gyendi ne bakola ekibiina ekyo ne kibeeramu ne batandika okugiraagira ne bapika Bobby ali n'abaagala nnyo kato n'amwagala nnyo nabo bonna ba Eddie nga woomanyi mulimu abantu ye nga alina kyanoonya neze Bobby mwagalanga muntu nembeerawo ne bajja buli ajjajja n'akola ki nandeka wabaakajjawo bangi naye ng'omusajja Bobby tulina musiimako kwanze byonna byenira n'ensi okumanya lwa Bobby Wine naye abaana abo bajjanga tebakozesa mikisa ate ekibi kye bakola kujja ate kuvuma musajja akulaze kubo nze maze emyaka gye mmaze sirabangako gavumenti weesembeza abaana ba ghetto abo bafulu figure baani nolanga bonna bizezengere byonna bigenze kwata Museveni mu ngalo waliyo balabyewo fulu figure yagambye people power ejjudde bambega nawe tuyinza okuba wano naawe nga walya
kati nze obanga onyumya tonyumizanga abantu ba P1 okitegeera obanga onyumiza emboozi z'abantu abategeera tonyumizanga nze wemandi wa S4 ale full figure wa P1 tongamba nga presidential advisor gwoliko kati nze olabiko oli obuuza muntu mukyamu okitegeera oba ombuuza ku nsonga za full figure wa P1 ye government ya mwegende eya Museveni tekyalina kyene mali akyova olaba wajja n'okwogera kati full figure agenda kwogera ki olaba avuma buvunya ali pirono naye ali ku mugongo ali pira buki buli pizi ye government ya mwe mwabavuuka lwaki tetuwebereramu olaba tayimwe n'abantu emmere eremye okugabula abantu bafiira mu mayumba abantu abakafa basingana obulwadde bwe bakoze ki bwe bakubya amasasi okiregera gwe ngovayo ngowana munange Museveni bulungi biki nga netayimwe eno basobola okuba nga wookolera oba okolera ku TV nga basobola okujjako omutwalo baguwe nolaba nga omusajja azze okutula naga bannange njagala mmotoka musajja n'awuuta otuugi nga wawuta mwene mudda wali nga tugenda agenda okujja mu meeting nga buli mu yabitukoze eki kati bebyo gavumenti yamwe gye mwagala Uganda twebaze Bobi Wine abuusizza abantu bangi ne bano bemulaba aba member wa parliament abeteeka ku Bobi Wine baani bemulaba bafu babalagoloza bwe kubazzayo buki abo boolaba bawaana Bobi Wine ba member baali kubesige boolaba basinga baali ku Sebagala okitegeera Bobi Wine wano yazzaayo sente obukadde 2 yagakati nze ntya sente ng'omwana ali eri wansi talina kyakulya member wa parliament kye yamugoberera Museveni wabwe yenyini yasooka kuddamu balabisa ne kooti ne baga bazizze ne bazizanga n'okuyomba bakolaki kakati ekyogenda kwa Ashibaga Kato mu people mu NRM bamwaniriza bulungi nnyo ne bagenda mukolera akabaga bamwaniriza mu bitiibwa eggulo bamuwadde laptop balamu yabatutte mwe mubadde omusajja mwagana n'omugulira essimu akozesa zize kati kankugambe Bobi Wine ng'omuntu era nsiba mbaga buli ankolako interview Bobi Wine tumuleke Bobi Wine waba kuwadde erinnya ze ambassador yampa erinnya ndifunyemu buli kyenjagala life yonna gye nnina sajja kufiira ku Bobi si yanzaala siki nena mwagala bwagazi naye alina ebizibu bye ate oyo Kato bamwaniriza bamwaniza n'ebitiibwa si yali asinga abiriga si abadde asinga ba Brian White olaba baliyo bakaaba si abadde asinga ba DJ Mayiko ba Bigayi bakaaba okiregera basooka ne bakumulisa si yali asinga Kitatta bali bamanyi ng'ensi batya abakitatta bali luddawa nono yennyini bamubisse muweeyo emyezi egi oddamu okuwulira Kato ng'ogamba mbasa genda kwa Ashibaga Kato kwakosezza people power tekulinawo kyekikosezza ekisooka abadde yavaayo dda abaana bakafa bangi ate abadde mukimanyi abadde nawe yavaayo ddayo era ekifaananyi kyente kyakati kyavaayo dda we bamubuukira wali we yeewambira okiregeera we yeewambira kati gwe omuntu omukulu weewamba okya ate abaana bakyaliyo baagala nnyo kale bakwate bakolaye amannya naye nga bibeera bya kisiru oli omuntu kale ajja okusaasira naye amanyi gamuggwamu Bobi Wine ng'omuntu ffe gye tugenda kuba omusajja tumunyenyezza watasola atandise n'oggula obuyamba engule munaajambala engule muganda nga tetugenda giryamu buli kawunga nga Ashibaga yagambye bannange mbasoose okwambala engule naje obutamanya kale ente 5 nga nze ambassador tebasobola kungula nte 5 nze ambassador oba oyagala omuntu mwagale ku lo nze Bobi Wine mwagala ku lo nze waliwo abangamba bakasajja kano kabaki ne Bobi Wine nze mwagala ku mutima Bobi Wine agamba ne wagenda mu bya bulimi ngoberera ne wagenda kuba bloka ngoberera okiregeera nze natamira Bobi Wine nga mwenge natamira buki kabigwe sijja genda mu pate endala nfulirayo life gye nnina okirege nabo abaana obalaba badde bakozesa omuboba amanyiwo obeera ne Bobi Wine oba ofuuse Bobi Wine oba tofuuse Bobi Wine omuntu aba ekintu akikoleredde kati ngabo bakatumba saasira basajja bateeri ewali ate we wasinga enkokola okitegeera naye nze ekisooka saagala kunzalawa nze mbeera ku muntu omu kali nze bampadde ku sente zesimanyi nakumanya nga nozikwata sizikwatangako kali gwe erinnya lyange eryekikooli manyi ompuliridde ebbanga kingulira ambassador Firebase nate myaka mingi kali nkeera ntya kino ate nvudde mu movement bino bibeerawo time season kyolaba ebyobufuzi bibeera mu season bangi be baguze n'otaddamu bawulira neze Bobi Wine mugamba muganda nga boola abamu abakuli ku lusegere abeefuula abakwagala
bakuba enkokola abantu be basanzeewo ate dogera okulya ddakiika 2 nga yeenoonyeza bibye nze n'ekintu kye neewuliza oli n'agamba MP MP naye nga tolina woosula tolina mmere tolina mulimu nawe oli MP beolaba nga babagula wenaga nze ndi MP gundi naye nga naye talina kyakulya kati obeera otya nga oli MP nga tolina kyakulya bebo mulaba bebagula naye omuntu ajja okulemera ku mazima nga olaba Zaake nga olaba Bobi Wine bali ku mazima Zaake famire y'engagga ugasanga bamuwa ssente mmeka singa yabita naye olaba Bobi Wine musajja alwanirira Uganda batugambye Eddie Mutwe Nubiani be baddako nabo bagule bajjo kali omuntu gwemmanyi mu Uganda wano omuntu gwemmanyi atasobola kulya mu Bobi Wine olukwe bamita Nubiani senga yali adda ssente asobola Nubiani musajja musiraamu alimu eddiini Nubiani lenze sijja kulimba ebbanga limaze mu Firebase Nubiani ekizibu ne wekingwako kimukwatako nga muganda wange okitegeera tasobola walayi birayi oyo simusuubira tasuubira oyo ye wakumugugu nange ndi wakumugugu nze ambassador nkugambye ndabye ssente senga nalya ssente ziri nze mulimu emikwano gyenfunye nga ngifunidde ku Bobi Wine nga sinze naye nga nzimbidde ku linnya kwani ku Bobi Wine kati oyo kato wabanga engule yajjambadde yagiriddemu kawunga yamanyi muleke buli omu abeera n'eggoolo ye kali ekirooto kye kyali yakituukirira datuukirira ku Bobi Wine okitegeera ye ngule akawunga kayayise engule n'entetta mulaba oyo nga musiru akawunga yanawuddaga agenda gisala agirye akawunga kali nze ambassador nange nga nsobola okugabira abantu akawunga okitegeera walona beeko mu kamera nga nkaabira akawunga abo baana bato bajja nga bazze kubala mizannyo gyabwe ne bamalamu bannayuganda amaanyi baganda baffe abali egwe ng'omanyi oli ku Bobi Wine omunoonyaako bagule bakulabe muganda wange walinyeetokota eno people power eringa tax agikowa yagikolaki yagifuluma ebizibu bya bannayuganda bingi sibye ne kanosi gwe tulina okuwa obudde kuba abantu ebizibu bya Uganda bingi okubeera mu people power mulimo oba abantu babeerayo nga balina kye bakola kuba okusinziira ku Kato byabadde ayogera kiraga nti people power yali yagufuula mulimo ng'ebirala yabivaawo ate ekisinga abaana abo bagenda ne basiriwala alema okugenda okukola ye n'agamba kanzunge people power weeraga si yenkyukakyuka tolina woojongera genda omale okukola ofune ekikumi ogende olage nga wookola olage nawo omulimu ate ogenda otambuza enjiri naye bwe baagala buli Bobi waalaga kamera zeezo tebava mu kamera era gwolaba yayogedde egundi nga bakubye meeting ya people power n'ekyago gy'okulaba abeerewo nga talina kipya kyakolaki kyova olaba beebo kali nze ambassador tojja kundaba mu kamera buli kanaku nga ngenda nzunga nze nina erinnya lyesimanyi nakumanya Peter Buyisi wantu buli omu n'agamba ambassador ekintu mukiyina kalikeera ntya ku makya n'endya mu bantu olukwe abaana ekisinga bagende bakole nze ngenda ku pepa waawe nolaba abaana yazze ate munange sina transport nyamba enkyago olaba bannange njagala nnyo Bobi biki kitegeera ekitegeeza balina ggolo ye gyakolaki n'omujja bujja mu kamera ava mu kamera avamu nga n'okuyomba akolaki ayomba bamulabe neze ambassador nkoze erinnya nze ambassador atanjagala nange simwagala oba onjagala nkwagala ze Bobi Wine yandaga njagala ayina family yonna nendaga nga njagala ze Bobi Wine njiwawo omugongo kulo oba bya bufuzi oba si bya kisoka weebuuze ebyobufuzi bibaddewo nga nze oba tebiriiwo nenga nkolaki kugana ebyobufuzi newebiggwera nsigala nani ne taata wange abantu batugamba abantu abalinga ba Ashbaga bakyali bangi bambega bangi mu people power kwanze bakatu ne bakato oyo abadde yabuuka kwaga eriso ly'omukadde owaddugala we wakolaki we wala bujo bali baga kato yali naye ng'ekifaananyi kye baalaze kirabika kyaddaye abadde mulinga ajja n'akema esooka nze mbasalamu bagamba neematira naye nga seeraga nze okuwa obudde bwange okunyumya naawe n'emikwano egisinga mbeera n'omuntu nga olina kyonnyongerako levu obubaka ki obusembayo bwa Ashbaga Kato obubaka muganda wange begenda mirembe naye ate obanga ovuma Bobi byoyogera ebingi kakkanya sigosoosa okuwandula bangi aboogedde nga ggwe naye ate goba wali sajja alina ebyama yagambye kasita mu mutakula bwe muti agenda kubireeta ne Buchamani bwaki we yayogera n'ayabika Buchamani osi yasoosa okuvaawo bangi abavuddewo nnyo ate ng'abadde batano ba Bobi naye ngamba bakato
obanga walidde sibi ebizibu bya Uganda ebizibu bya Uganda bikyali binene nnyo musembe ekyokulya ali yamanyi buli omu ayina kyeyajja nga ayina kyabaze ze najja njagala Bobi Wine ng'omuntu. Bobi Wine ayina we yagambako nti akasente mukalye ne ku lunaku luli temwerabira. Ati abana obalaba ate obusiru bwabwe bagenda omusajja omukulu n'ofukamira bannange gundi ebyekisiru bakato byakisiru kato bafunye Bobi Wine musajja abapolomotinze ne bannayuganda beerabira kazi n'akafaananyi wano wenkakulaga nga kataali ng'avuddemu ebyenda nga yakajja ng'oyinza ogamba asaawana mu lujja lwange okitegeera ng'ali ng'avuddemu ebyenda nga oyinza ogamba nga asaawana mu lujja lwange kaakano okalaba kaako okalaba kaako okalabya akafaananyi kaako ng'ali ng'avuddemu ebya naye nga nze ndaga ebiseera byo naye nze nyambala Timbaland nga ndaba ndi w'e Kampala naye ng'omulaba nga eyavudde oba mu open yena ali sabbe yena ali data ebikiye kali yatuuka ku kyali talaba kali nze mbasada ndabye mbadde mu butaala buli kimu nkiraba kyengamba bavubuka bannange tukyagenda maaso temuva ku mulamwa Bobi Wine twagala nkyuka kasana mwe mukirabyeko mu karantini eno amalwaliro tegaliimu emmere Uganda tesobola na kuliisa abantu baayo Uganda tesobola buli kimu muze ali babatulugunya buki olina jana agamba yagala sente alye ayagala motoka bichi government ebafugide emyaka 3 mu 5 ekyabakalakata era mu abavuka temunnabakubuuka nze muganda wange ekyo kitimba nakivamu dekya movement ngenda wa Bobi Wine nze mbagambye nze Bobi Wine taata wange waligwa wendigwa nze ndabye ku sente zesirabanga nako ambassador Gashumba omumanyi oli musajja muganda mumanyi yayogedde wabiwuliddeko kati mulimu n'abantu abamu enaku zino kali Kasumba nga ye Kasumba eno Franka we yayogedde ku Buganda kyannumye nganzo omusajja omuganda ze kyannumye okitegeera kyannumye ne yajjereze kubanga kabaka Katikkiro kale naye Katikkiro ng'omuntu waliwo ekintu kye yakola ne kinnumamu kubanga alina bwe yamenya ku biiki ya Bobi ng'omuntu kyannuma kubanga nange nawayoko ku ttaffaali twalisondereyo busaabala ne mpaayo naye ng'abantu abaana bannakalaama wena kyobikkako n'okola ki n'obika omukulu n'omuleka ng'omukulu naye era alituuka mu maaso n'akikola ki naye ate omusajja yamuvodde nnyo olidde omusajja amuvudde nnyo n'amuyita kibi Kasuma kye yakoze tekyabadde waliwo enteekateeka ez'abaagala omunoonya okutambula okuva ku Bulange ku Mmande oziwagira era onooba wamu n'abo abaagala okunoonya Franka Gashumba ababuulire lwaki avvoola Obuganda nze nkigira omanyi lwaki kati kabaka omulaba Bobi yayagala nnyo obwakabaka nze ngambye Bobi yayagala naye n'ekirala kisooka weebuuze CBS nze nkuba amasimu ku maleediyo ku ma TV ku maleediyo ga Uganda olabyeko Bobi Wine nga akyadde ku CBS ku programu ya Made in Sereko olawuliddeko nga Bobi Wine bamwogeddeko ku programu ya CBS naye nga mwana yani sentamu omubanda wa kabaka waaki ayina ne tatu ya kabaka waneyengabo okitegeera nga nange omuganda kale nga Bobi Wine omuwagizi we kinnuma nga ndaba bobufuzi buli kanako abakyala n'enkyabe bakola ki be bakyala kale waliwo leediye bagiyita Sapienza kuliko Lubwama omusajja akuba ebya Bobi Wine ye leediye yasigaliza naye wana Bobi Wine esooka weebuuze lwaki Katikkiro Bobi Wine ate nga Katikkiro alina wooda okitegeera abasajja bagamba oba Bobi oba Museveni yamuteekawo yamanyi nange kinnuma ne bakyaza abobufuzi buli kanaku nga tebavaako babeesige bonna ne bakyala bannange sijja kulimba nange kinnuma mulo Bobi Wine kugamba njagala Bobi Wine nimba nga nina ekintu kyenkola so Buganda tebuyambye Bobi Wine bumuyambyewa Obuganda bumuyambyewa Bobi Wine bakamukwata emirundi emeka nga Katikkiro abyogerako Katikkiro agenda obyogerako nga wakaitawo ng'emyezi 10 oba wiki nga 5 obyogerako kale okuswala kati bakuba wano Zaake yabyogerako nga n'okufuma bikoze eki obutaswala okiregera Bobi Wine bamukubira aliwo walaba Katikkiro abyogererako wa Bobi Wine yennyini yalina kukola interview ku radio wamulaba alagawa okiregera kalinga ffe abawagizi ba Bobi tubeeramu abaganda tubeeramu nga tulimu enkwe singa Bobi Wine gwe tutiitiibya okitegeera nze Bobi Wine CBS okuba yajja mu byobufuzi wali omulabyeko nga alina interview gyakoze ku radio CBS radio yawa eri luddawa sebo radio eri luddawa eri Mengo bani abatwalayo Bulange baki
Baganda kati sooka weerowoolezo ddeewo kyola omusajja Tamale Mirundi abagamba emitwe gino egiringa engalabe. So owagira Tamale Mirundi ne Franka Gashumba okuvvoola Katikkiro n'Obuganda? Omukulu tasobya naye nga nange mulo kinnuma. So byeboogerako bituufu naye tebalina kubyogerako. Byeboogerako bituufu naye nga tebalina byogerako. Ani omutuufu alina obyogerako? Omutuufu birekera Katonda nansi. Twakulabako ne omukulu wamukyalira nnyo ng'ali mu kiriwo kati wo ne Pastor Yiga. Pastor Yiga oyo buli gwe basiba gw'okyalira, buli gwe bakola bwe bati, buli wamu obeerawo. Wakanda b'emirundi emeka. Pastor Yiga, nze kinjagaza Pastor Yiga oyo bambi mwagala kuba muntu wa wansi, enjiri ya muntu wa wansi. Teriko WhatsApp, teriko biki. Pastor Yiga oyo alina ebintu byayogera nga bituufu. Pastor Yiga alina TV eyo nkubako essimu. Pastor Yiga oyo yali TV yakatandika nagipromotinga nga nkuba essimu n'okunnyanjula n'annyanjula. Kali ekimukwatako mba nina okukola ki? Nze nkugambe siripira we batammanyi. Sijja genda wa musajja neegule bammanyi. Nze nakola dde erinnya bammanyi. Pastor Yiga era bambi nze feba mwendiga nze mwagala ng'omuntu kuba njala nnyo omuntu wa wansi. Nze saagala nnyo WhatsApp. Babo nabo bakato bajja nga bampita wa wansi. Naye ebintu bye nnina nsinga n'abo abaali beeyita abakabi. Babaguze ku mmere kanze mbasada ongula ku mmere nange kenyinga nsobo nange ngangaba ndi road saakutwala ku ttaka tewalira abenyumba n'olaba nga bagira nebyo nabifunye mu Bobi Wine naye nga n'ekya kyenjagala ogamba abaana abali eyo bannange enkyukakyuka omusajja yatidde tubulako ate bannange ne bana abasajja basiru ovudde we bajjula kati Bobi Wine owulira tugenda kujjula ate godduka oyagala gavumenti egenda va mu buyi yayambadde engule emmere nejjaddi eno bannange ffe tutokota omanya okutokota twatokose dda ffe tubulako buuzi kulayira Bobi Wine kkiriza oba gaana oba keetonye oba keekole ki Bobi Wine ye pulezidenti w'eggwanga. Kibaga Kato yagambye engule mujja jjambala 231 kati nze Kato kankugamba ebyo byalimu babyogera dda nze kamera zaali zintunudde mutandika ovuma Bobi nembazoleya ezo aga amawulire ga Uganda galipira amawulire ga Uganda leero gakuleeta enkya ne gakkuba sokola Brian White gamuleeta gennyini ne gamukuba ne babanoonya n'abakazi ne Kato tayimu eno kamera mukyamunoonya mumutunuza mujja tuuka nga yabeenoonyeza ate nga talina ssente kuba bakama naye kyempisa banange mumpeeyo faasi nga tewaliiwo promotion omuntu olina kwagala nze kyenasooka okulaba abantu gemaanyi g'abantu abantu nga bakwagadde gemaanyi teri kisinga bantu maanyi. Alright, thank you so much. Mwebale nnyo kutulaba yonna gye musinziira. Tubadde wano ne ambassador wa Firebase Natete nga tuwayawayamu ku mbeera eriwo mu ggwanga ebya Ashbaga Kato ku kamera ndi ne Aaron Bobo. Olina obubaka taata obusembayo bwonna? Obubaka bwensembayo bannayuganda abali ebweru w'eggwanga abali e Uganda abali wa ne wa bannange mwekuume twekuume obulwadde butta aye n'ekirala ekiro bannange mulabye gavumenti yammwe gye musinga okwagala ngaffe abavubuka tulabye ekiriwo n'emmere yennyini tibaganya okugabula Uganda tulinde gavumenti eddako eya Bobi Wine buli kimu kijja kukola ki kukyuka buli kimu kijja kukyuka ffenna nenga naffe tulina okukola ki okwebeereramu abavubuka abali eyo gwe ng'omanye Bobi Wine ogenda mukozesa nga akadaala bambi oswadde jangu oyagala Bobi Wine kullo ate jangu nga tobaze ku kubeera mu kamera kulemera mu kamera abantu bagenda kwetamwa Bobi Wine abavubuka twebereremu tulinde tukume endaga muntu twekume tuli balamu sirimu atta buno bulwadde obuliwo soboka sibwebutta waliyo sirimu waliyo kabumpuli waliyo ebirwadde bingi waliyo kabootongo buli kimu kitta nawe byonna ebirwadde olina okwekuuma ekitegeeza mugendera ku mateeka agaliwo temwerabira buli bulwadde bubaddewo sirimu biki tugende maaso abavubuka tujja kwambala engule kiriza oba gaana Bobi Wine wooligwa naffe we tuligwa tukwagalanga ssente n'okusingawo gwe Yesu w'eggwanga gwe nabbi eyajja okwoza Uganda eno okwoza Uganda gwe nabbi gwe Yesu wajjira mu bbanga wajja wava mu bbanga ne bakusuula awo otulimu nga ntunuka tukwagadde muzeeyi
woligwa sigadde mbasira fabesi nate tavuka twebereremu. Alright, thank you so much. Naye kiro obusente obutono tebubalimba, obusente zino nzibu obukadde butaano buzibu bwakooga naye nga ogambye bulya budduka. Thank you. Embera bwetyo bwebadde. What XP is my name, ETV Uganda, Aaron Bobon camera. Mwebale nnyo. Ebyo na byowulidde osobola okuteekawo comment yo bw'oba oli mupya gwe mulindi gwo gusoose okubeera ku ETV Uganda. Kindly subscribe. Mbagala nnyo baganda bange.